Awali Omukka tewabula muliro nkulamusizzaako nnyo munnanga awuliriza. Osiibyeyo otya nno? Nkwebaza emirimu gy'okoze olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lwa Ssande, njagala okuyozaayoza bannaffe mwenna abagenzeeko. Manyi kaakati amasinzizo tugagenderako ku zi TV, ku radio, ku masimu n'ebirala ebiringa ebyo we tusobola okufunira amaloboozi oba ebifaananyi. Abakristu mwenna, abakristaayo mwenna abagendako mu makyaki nyongera okubakulisaayo n'okusaba awaka we musabidde. Ate ne nyongera okuyozaayoza ennyo bannaffe abayisiraamu. Ekisiibo kino kibadde ndowooza kya kusoomooza kungi nnyo gye bali olw'ensonga nti nno kumpi ebintu ebisinga bw'otunuulira ne ku makya w'empuliridde abakulu mu madiini, bamasheeke, ba mufuti, engeri gye babadde bawaamu obubaka eri abantu nga mulimu ebitundu ebimu ebibuukiddwa nga nange ne Luttamaguzi ne Ssekabanja okuva lwe baatusibira awaka okusembera ka hosti ate wali akafuna tubeera n'enneeme ey'okwegomba. So ne bannaffe abayisiraamu mpuliddemu ebitundu ebimu ebitasaaliddwa naye nga kirungi nti kimaliddwako nyongera okubayozaayoza okusingira ddala bakama bange wano ku Lubogola Simba naddala Agisekalaala Junior, Mwami Mulindwa Isaac Junior, mukama wange Mandevu Isaac, nina mikwano gyange bakozi bannange wano omuli Mubiru Ali, Sula Senyonga, Nampala Yusufu, Kajimu, Musa, nina Nabule Amina, nina Khalid Kintu n'abalala bangi mwenna mbayozaayoza okumalako ekisiibo kino obulungi n'abawuliriza bange bonna mwenna gye muli. Muganda wange Abudu Sali okuva wali ekirekakira naawe nkutumiddeko nnyo bannaffe bwe tubeera nabo wano mu programu Awali Omukka, era naye yaŋŋambye nti ayagaliza abayisiraamu bonna Yidi ennungi n'okubakulisa ekisiibo. Ndowooza nina Abe Muwesi naawe yonna gy'oli nkwagaliza Yidi, nkukulisiza Yidi ennungi n'ekisiibo weebale okukisiiba n'abalala bonna bwe tubeera mu programu eno omuli Isima Senyonga n'abalala. Nze Walusimbi Evans Godfrey taata Nabbumba muzzukulu wa Tamiiro, nze mbabuuzaako mwenna gye musinzira okuwuliriza programu Awali Omukka tewabula muliro. Olunaku olwaleero wiiki eno we tugimaliddeko ensonga ze tugenda okusinga okutunuulira ennyo emu 2 3. Gavumenti kikyekozeewo ennyo era kiki ekibaddewo naddala mu lockdown eno, kiki kyetunuulidde nga tusemberera oba oli awo simanyi olugambo lw'empulira oba byempulira ennaku 9 nga tubanga abakisemberera oba okusemberera oluusi ennaku eziba zeeyongeddeyo kiki ekiddako. Naye mu ebyo mulimu paalamenti yaffe mu studios olunaku olwaleero. Nina omubaka Patrick Nsamba okuva e Kasanda. Omubaka ono ye mubaka eyaleeta ekiteeso ekya local content okubeera nga omulamwa tuteekera ddala omulamwa n'okwesigira ddala ebintu ebyaffe ebyawano ebikolebwa services n'ebintu ebirala bingi. Mwami Nsamba ono bw'aleeta ekiteeso ekyo ndowooza mu wiiki ng'emu 2 oba zaali ziwera na 3 togikwatako n'asembera. Ekyo ne basooka ne bakizza wabbali, togikwatako n'asooka n'ayitawo. Naye Mukama Katonda wamanya alina engeri gy'aleeta ebintu bye mu kiseera ate bwe twetaagira ebintu nga bino ne Pulezidenti engeri gy'azzaayogeramu nk'oyo okutwala nga ssente ebweru ne bino bye tulimu munnange. Ate ekiteeso kya Mwami Nsamba we lifuukidde etteeka era wiiki eno gye tukubye amabega Paalamenti yakiyisizza. Mwami Nsamba ono ye musaale okukireeta era nga waali okutunnyonnyola ebitonotono, tajja kutubinyonnyola byonna bimalayo. Naye ebyo munnayuganda bye yandibadde asooka okutegeera mu tteeka lino naddala ne mu kiseera kino mwe tuli. Ensonga ye Nssf eyo nayo tulina okugyogerako, naye gye bukeeredde ku makya gye tuviiridde eyo okutuuka kati obudde buno obw'ekiro nga olupapula lwa New Vision lulinga oluga nti minisita ow'ebyensimbi alabika nga agamba nti 20% eyinza obutasoboka. Naye tetumanyi ekyo nakyo tujja kukirindirira, naye nga ne Paalamenti erabika nga ensonga eyo essaawa yonna eyinza okugitunuulira era nga omukulu atwala akulira Nssf bwe yasaba. Nina Honorable Luttamaguzi Paulo okuva e Nakaseke
nina RDC Ssekabanja ono nno muwi w'amagezi mu by'obufuzi ebyamawulire n'ensonga endala mu office ya Minister owa Kampala Senior Citizen ate nga Saba Kristo wannaggulu dinale ekyo sisobola kukirekayo anaddala olunaku luno ng'olwa Sande wamu naye nina Byalugaba William tubadde tuludde okujja naye engeri gyatuuseemu wano abadde ng'akanyonyi akapuluse mu kisu tubadde tuludde okuva awaka eyo ye pano gye tugenda okutambula lunaku olwaleero nayo. Njagala kusookera wa Honorable Nsamba omuzindaalo gugwo njagala olamuse kubawuliriza ensonga olwaleero lwaki oli wankizo mu programu y'olwaleero kyekiteeso kye waleeta ekyafuuse etteeka ebintu ebitonotono munnayuganda bye yandisookeddwako okumanya manyi bingi nnyo oluzungu lungi sisitimu nnene naye ebyo munnayuganda ebitonotono bye yandisaanye okusooka okumanya mu tteeka lino eryayise lamusa kubawuliriza. Evans neyanza nnyo neyanzeege kulamusizza nnyo essebo era ne bapanelist abali wano leero programu eno bulijjo ennyumira kuwuliriza embeera ewange waka kiro tera okuteekako ne mpulira muganda wange Luttamaguzi Ssemakula ng'alambika eggwanga ne Ssekabanja Byalugaba mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mubeerangawo by the end of the program esinga okuwulirizibwa abantu abangi essebo kubanga terina radio gye kompitinga nayo ffenna tubeerako kirungi nnyo ekyo buno bwonna era nja kubeebaza nnyo kuba nti mugifudde ya mulembe nnyo ewaffe Kasanda bagiyita ya Luttamaguzi Ssemakula bagiyita ya Luttamaguzi muteekeko programu ya Luttamaguzi Ssemakula naye nga programu bagiyita Awali Omukka tewabula ki muliro mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Evans nzikiriza neebaze baganda baffe abasiraamu abasobodde okusiiba mu mbeera eno mwaka guno 2020 twatandika ne Easter yayitawo awo kisiibo ne kijja abakristo ne basiiba tewaliyo kusaba nekiggwawo Easter neggwa tumanya nti Easter ekoze eki ewedde abakristo n'abakristaayo tuze mu kisiibo kyatandika mu mbeera eno manyi ebintu ebitali nnomo oba olowooza oba tebiggwe naye era n'okusiiba kwawedde era ne Yidi bagisadde newankubadde buli omu asaalidde wakawuwe tubeebaza nnyo era tubakulisaayo mwebale nnyo mwebalire ddala okusiiba. Allah y'anaamanya bw'anaaba rewarding abo abasobodde okukola ki okusiiba. Manyi mu kaseera kano waliwo bangi abeekwasizza olw'okuba imaamu tali kumpi naawe olw'okuba imaamu takyakulaba bangi babirese ne batakola ki ne batasiiba ne batasaala naye abo abasiibye njagala kubayozaayoza ne bannayuganda mwenna njagala kubeebaza nnyo nnyini mu ngeri y'enjawulo okubeera nti mu biseera bino ebya kirwadde kino ekyajja ne kitutwala mu lockdown ne kitutwala mu bwavu obungi ennyo ne kitutwala mu mbeera etali ya bulijjo okubeera nti mukyaliyo Bayibuli egamba nti omuntu woggwamu essuubi oba ojulidde kufa n'olwekyo temuggwamu essuubi obulamu bujja kuddawo obulamu bujja kutereera era mubeere n'essuubi nti ebintu bijja kuddamu bikole ki bitambule nga bwe birina okuba. Njagala kwebaza nnyo bakama bange abakasanda North abawuliriza ennyo Simba by the way Evans nakugamba Simba yemu ku radio esinga okubwatuka mu Kasanda Mubende n'olwekyo tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okwekuuma nga mukola emirimu gye mukola naddala abaasalawo kuyingira ennimiro waliwo bannaffe abaalemera ku lujja tetulina kyakubakolera kubanga embeera nammwe mugiraba naye mwenna buli kisi yayingira ennimiro enkuba ebadde etonnya ky'omukisa omulungi gwe twafunye era nga buli muntu alina omukisa okubaako nekyakola mu kaseera kano eyasimba mwogo wamusimba kati ateeka okuba nga ameze yasimba lumonda akuze ebitooke
amatooke kati gengera abantu bali mu kyengera naawe yasimba omuti gw'emmwanyi wakola nnyo waliwo abakasanda North bokka abeekwasa mbu tebalina mmwanyi ze musimba nabagamba buli kisa ayagala emmwanyi sima ebinnya bw'omala okusima ebinnya ojje ku Mother Garden ekikandwa ku nnimiro wali ewaffe bajja kukuwa emmwanyi zonna ze weetaaga ekyenjawulo ekiriwo bulijjo UCDA efacilitatinga ba national operators okuzibaleetera ne muzisuula ku mbalaza kati ekyomulundi guno tuwa oyo yekka eyamaze okusima ebinnya nga tuli sure nti omuti gw'emmwanyi bwagutwala gutuukira mu kinnya tegeeza munno bw'obanga ayamaze okusima ebinnya mugamba ajje ekikandwa anone emmwanyi bw'abanga tannaba kusima binnya agira nga akyabirowoozaako nejjukira ensi ejja kuba emaze okuva mu lockdown ng'ate tukola mirimu mirala local content ekiteeso kyo kumpi tekigenze mwaka mulamba okufuluma we twagikwatako yeddi oba mwagikwatako ddi Evans ekyamazima ababaka ba parliament bampa olukusa kubanga bwe nafuna ekirowoozo ekyo ekyanfunisa ekirowoozo kya local content era njagala agoberere buki bulungi mu mwaka gwa 2013 gavumenti yaleeta campaign oba police yabaye Uganda build Uganda era nga bakuba ebirango ku bannange mugule ebintu bya Uganda mugule ebintu byaki bya Uganda nga kyeyagala okupromotinga mu buy Uganda build Uganda okupromotinga ebintu ebikola ki ebikolebwa wano naye nagenda okwetegereza gavumenti omanyi gavumenti ye biggest purchase of items teri yagula kwenkana gavumenti teriyo kampani egula bintu kwenkana gavumenti byegula nagenda okwetegereza nga ate yo gavumenti bw'eba egula kampeni yayo tegigoberera nga bo bagigamba ffe abalina obusente bwaffe obutono baabalina ennyingi bwe baba bagula tebakikola ki tebakifaako emirundi mingi nze yali complaining nga sinajja na mu parliament era buy Uganda build Uganda nalinga nkyagala nnyo naye ugenda okutunuulira eventually ebintu bwe bitambula nga campaign eyo ekoma kwogerako bwogezi eteekebwa mu nkola twatandika parliament 2016 nga ababaka bangi babuuza prime minister bwe tubeerawo kya abane tufulumya ssente nnyingi ssente mmeka ezisigala wano ye bannayuganda bameka abafunye emirimu mu ssente ezo zetukola ki zetusaasaanya ebibuuzo byajjanga prime minister ng'agamba everything is under control ebintu byona olwakana lugundo nga abeera mu mbeera etuzaamu buzza ki maanyi suubi naye ng'ebintu bisigala bitambula bitege 2017 January nze no natandika nga asaaga nenga gavumenti eno tugisabye ebbanga ddene erete systems ezimakinga sure nti ekisooka ssente bwe tuzwewola okuva ebweru zisigala wano teziddayo gye zikoze eki gye zivudde kati nenkiteetanga ekisaaga nga ndowooza gavumenti egenda kupapa egambe nti atoleeta tteeka lino ngenda likola ki tujja kulireeta kubanga amateeka gavumenti yeyina okuleeta amateeka mu parliament kati fe ababaka tuba tugitikolinga buti tuba tuginyonyoogera okigamba nti bw'oba tolireese ngenda kulikola ki ngenda kulireeta bayita erya ssekinnoomu private members bill kati private members bill erina ebintu bingi ebikulemesa era mu system zaffe member wa parliament talina kuleeta tteeka era baliteekako obukwakkulizo bungi nnyo libeere nga lidiscouraginga ababaka okuleeta amateeka ekyokulabirako article 93 ekugamba erina okubeera nga terina charge ku consolidated fund terina financial implication yonna okusobola etteeka eryo okukola ki okutambula so ng'omubaka wa parliament eyali yakajja mu parliament nakireeta nti kolinge gavumenti eveeyo ereete ki ereete etteeka eryo tulikubaganyeko ebirowoozo kubanga baali batusuubiza okumala akabanga nti etteeka lya local content balikolako era lijja kuba lijja mu parliament essaawa yonna tugenda okulaba
Honorable Ameria kyambadde Minister wa Trade teyekyusa. Tugenda okulaba bonna tebakola ki tebafaayo. Kati nendete tekero February 2017 mpeebwa olukusa Parliament. Naye kyewuunyisa ku private motion eyo ye motion yokka eyabeeranga ababaka bonna side zonna ekkiriziddwa nga teri agiwakanyiza naki n'omu. Era yagezaako okugiwakanya yali minisita weerihe owa trade nga naye kyaleeta agamba tusobola okugira nga tuoperatingira mu bubu police bwe tunaaba tugize naye nga naye tawakanya. So ababaka tutandika February 2017 ntandika okukola ku tteeka. Okukola etteeka si kintu kyangu n'akamu twala obudde tekyetaaga gali gogenze n'ogamba wali nti togikwatako ye yajjamu ekyamazima yajja n'atujja ku mulamwa omwaka ogwo gwonna twagufiirwa kuba twabadde tukoleramu ebintu ebirala bingi naye twadda nnyo mu gundi eyo. Naye natandika okugenda okwebuuza ku bantu ab'enjawulo, ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo, ebitongole n'okwebuuza ku mawanga ag'enjawulo. So 2017 ogwo omwaka era nga bw'oyogedde ugenda okuggwako nga sitambudde kinene nnyo kuba okutandika n'ogw'omukaaga paka gwa 12 twali mu lutalo Ssematalo olw'okukyusa ssemateeka nga bassekabanja bataami bagambe n'okukyusibwa erina okukyusibwa kakati mbu baafunamu nnyo 2018 gwe mwaka gwe nafuna okulaba nga nconcentratinga ku tteeka lino n'okuli consultingako obulungi era twalimaliriza 2019 nerijja nendi presentinga mu parliament naye nga sinali presentinga nafuna challenges nene nti government eyali badde mpa support ng'ate abampa support batono naye nga waliwo bangi abakola ki abagamba nti olwokuba twali twakava mu byobufuzi bya togikwatako ndowooza ekyokubeera mu togikwatako kyanneebikkanyo gavumenti ne batandika okulaba etteeka mu ngeri y'ebyobufuzi. Ate nga naawe mu togikwatako tewagikwatako? Saagikwatako era nali muzibu nnyo mu kulemesa kuba nali njagala nkyukakyuka. Kakati Evans wangi nayitibwa president. I was summoned. President nga bamugambye nti Nsamba alina etteeka ebbi ennyo lyakola erigenda okulemesa eggwanga lino okutambula. Era president yampita. Kati bwampita ne ngamba musajja ono gwe twakava naye mu lutalo lwa gundi gwe sikwatidde ku kike ne manya tebigenda kuba biki birungi ne ntemyako Speaker Kadaga badde ayagala nnyo etteeka lino nnyo era njagala kumwebaza nnyo kuba singa tabadde ye oba oliawo teryalikoze eki teryalitambudde. President yampita ngenda ntemyako Speaker mukamaawo mugamba giwunye nkoze ntya kakati Speaker ngamba tewali buzibu tujja kgenda ki babiri tujja kgenda ffenna tugenda iwa ne Speaker wa President. Speaker amunnyonnyola mugamba munnaye tulina abaana baffe bangi abafiirwa emirimu wano emirimu giweebwa bagwira amutegeeza kampuni zaffe nnyingi ziri mu kuggwaawo so tuva ewa President that evening ng'era tamatidde n'ayita abakugu be waliyo bassekabanja beeyo n'abayita n'abagamba mujje enkeera n'atutta ntuddayo kati bwe tuddayo abawe b'amagezi ba advisors mwalimu ne yali owa Electoral Commission Engineer Badru Kigundu mwalimu n'abalala n'aba Professor Musazi Bambi yafa ne bamutegeeza President lino etteeka twali etaaga ddanga Uganda. Ekyanyamba Professor Musazi President yali yamuwaako ku Ssente agenda akole pads abaana abawala Ministry of Health n'ezigoba mbu teziri ku standard. Kakati Professor Musazi yamutegeeza President ojjukira billions 2 ze wampa nti ye nagenda n'enkola pads zaabulwa akatale kubanga Ministry of Health yazikola ki yazigoba ezo ssente ne zifa teziri ku standard kwenkana ziri imported.
awo president n'ategeera ekintu kye tukola kye tuliko n'abagamba naye ono nsambu ono temumwesiga nnyo etteeka lino mufube mulabe nga mumugoberera mulabe nga tateekamu bintu byabufuzi abasajja ba Katonda abo baatuula mu ttiimu yaabwe ne bakola contribution yaabwe ne receiving ne tugigatta ku byebyo twali tukoze era ne president njamwebaza kubanga ttiimu ye teyasazaamu gamba nti tetujja kukola ki baayongera ku improving kwekyo tukola ki munnansi awuliriza radio Simba owe Kasanda owe Nakaseke owe waffe Ekyaggwa owe Mubende ebitonotono kimu 2-3 ebiyinza okubanga bimuyamba nnyo mu tteeka lino kakati nga bwe nkugambe nti gavumenti ye muguzi asinga mu tteeka lino kye tusinza okuteekamu twataddemu nti government entities zonna ministries and agencies buli lwe muba mugula ekintu kyonna ekisooka mu making sure nti mugula ekikolebwa wano first call woba ogenda kugula computer sooka ononye ya wano sooka owa omukisa computer ekola ki ekolebwa wano ekyo nga kiwedde nti government bw'oba ekikolebwa wano tekiriiwo ng'olina kimportinga funa kampuni ya wano ey'omunnayuganda ey'oba omuntu atadde ssente ze wano investor alese ssente ze wano yaba akikola ki yaba kimportinga nga munnansi kitegedde so sikuleeta ate oli akirina ate oli abakikola ki akireeta so kozesa owa wano yabakikola ki abakimportinga ekyokusatu tulina public works contracts nguuda we wasinga ogenda ssente awo era bw'oba otunudde emyaka 5 egisembayo tuli mu kumpi trillion 4 buli mwaka ezigenda mu kukola ki enguudo naye ebitundu 9 ku 10 enguudo ezikolebwa wano oba public works ezikolebwa wano sente ezo zeewolebwa weewolebwa tuzeewola mu mawanga ga bweru naye mu kuzeewola mu mawanga g'ebweru ebitundu 8 ku 10 sente ezo ziweebwa makampuni g'ebweru so kitegeeza amakampuni ago sente gituzijjayo amakampuni ago sente ne gazizaayo oba ntegedde bulungi kutegeera kati tuzeewoze abagendo zisasula be baliwa yefe abawano ate tetuzifunyeemu naye abazikoze n'okuzireta kati bajjeta ne baleeta oluguudo tugeze ngenda kozesanga expressway ey'Entebbe twaje sente twazeewola China kampuni yakola oluguudo olwo yava China bayenjiniya abakola oluguudo olwo baava China materials ezaakozesebwa ezisinga obungi zaava China kati ne weesanga nga kye tufunye lwe luguudo bayinjiniya baffe tebalina kye bayize mu kukola expressway bwetyo ne weesanga nga abantu baffe abafunye emirimu ku kundi eyo bano abapushinga wheelbarrow bokka tubayita abapoota be bafunye omulimu gwokka kati weesanga ng'ensimbi zonna nga bwe zizze gali amawanga bwe gazikwata ne gazikola ki ne gazizaayo kati muteeka lino twataddemu ne tugamba ekisooka nga tetunnaba kugaba gavumenti tonnaba ku tenda yonna ng'olaga tenda buli kampuni ajja ayina okutulaga asaba omulimu tenda yonna weeneebeera ne weeneeba ku district ekisooka ayina okubeera ne local content plan atulage ekisooka agenda kukozesa materials ki ezawano agenda kukozesa bannayuganda ki mu mulimu ogwo agenda kukozesa bintu ki ebikolebwa wano ayina okutulaga local content genda ekaluma wano twatuuka ekaluma nga n'obutiko obulirwa n'emmere eriibwa mukukola kaluma ng'eva China n'emmere eriibwa ne pooka aliibwa ng'abba mu importinga kuvaawa China nga bakola supermarket yaabwe awo
si kyekyo kyokka nalabako ne ku luguudo lw'Emubende oluva Emubende oba lwe lujjeyo ewammwe oluyingira mu Ndeere naye nga n'abakazi abaali batunda obuwooteeri ku makubo nga tebakyakolanga emmere oba eva Kampala nga kikonteyina kijja kibokisibode ne kigaba emmere naye nga abatunda emmere weebali ku kitundu. Atunda ebyaffe wano tafunye mulimo, afunye omulimo yali luddawa, yali e China oba mawanga amaki amalala. Kati wano tugamba local content plan ye ino okunnyonnyola biki byokola ebigenda okugasa baki Bannayuganda. So bwono kampuni yonna twataddemu nti kampuni yonna eno eba teyina local content plan awo bidiyo nga bagisuula mu kasero ezebweru oba oli wa bweru oba oli wa wano kubana wano tulinawo Bannayuganda abalina amakampuni ngaabo nga bakozesa bagwira tubayina nga bagamba Abannayuganda tebakola bulungi. Nze ne ku masiki kwe nawulidde nti nayitiru y'Abayindi y'Abachina bulijjo manyi Abannayuganda we nabitegeeredde kati awo tutaddemu nti buli lwobeera ku bid at bid level luli babadde batugamba Abannayuganda tubafaako ne babafaako ku tail end nga bamaze okuvaamu wano katugamba omuntu atalina local content atagenda ku employing Abannayuganda atagenda kuwa Bannayuganda milimo oyo atagenda kukozesa bintu bikolebwa wano atagenda kufuna mukisa wano oyo taweebwa mukisa. Ekirala alina okutulaga agenda ku training atya Bannayuganda mu local content plan omwo nti omulimo guno ngenda gukola tugenda kuzimba bridge eno naye nina okuleka ba engineer wano aba trainingiddwa ekyo kigenda tuyamba nti bwe tunaaba tuddamu okukola bridge endala tujja kuba n'abaffe wano kuba baba balina ki baba balina experience ekintu kyonna kye tunaaba tukola abaffe bajja kuba bafunye ki bafunye experience. N'ekirala ekisinga obunene twagala waliwo contracts ezibadde ziva ebweru nga bazidiscussingira eyo ne tujja ne bagenda laba president ne bajja wano ne bagamba tukuwadde ssente wano naye nga temumanyaako nagye bijjize nolaba investor najja n'ateeka wano ssente bamala okuteeka wano ssente n'aleeta waliwo kampuni ya phosphates eri ettololo eri ettololo naye yaleeta almost Abachina 2,000 naye nga tewali mulimo gwe bakola bantu baffe gwe batasobola kukola katwataddemu nti for any activity gy'onookola wano skilled unskilled employee awateetaaga skill wonna mbu driver avuga tractor mbu kino kukola biki ewatali special gundi yonna bano bampeereza akaloba akutabula omusenyu kola bw'oti manya getman wa munyonyo wali kakati olina kubeera ngo oyo Munnayuganda 10 ku 10 banwanyisiza nnyo nabadde ntaddemu nti gino emirimu emirala management level biki tubeere ne 80% Bannayuganda olutalo lwabadde mu parliament awo ne banziza ku 60% naye nga nze nali njagala ki 80% bakikubye ne bagamba mu ntandikwa katusooka tukole nekisemberayo ddala Evans tumanyi waliwo Bannayuganda abagenda okwabusinga kino kuba nakisange South Africa we nagende South Africa yaleeta etteeka lyerimu kati aba South Africa kye bakola ajja n'abanga yafunye omulimo naye abagukola nsamba yagufunye naye nga gwa Luttamaguzi abagukola nga bazungu bebe kati bamuteekawo wano n'alabikanga kyekifaananyi kati tutaddemu amateeka amakakali Munnayuganda n'akwatibwa mu mbeera eyo wakusibwa emyaka 5 ku 10 kooti yeneesalawo banga kiri asaana kubanga tetwagala gundi ene ekoleki efe ne tuteekamu nti kampuni eneekola emirimu gadibengalye kuba ate twagala nnyo Bannayuganda bakole naye tetwagala omulimu omuki omuyonjo tetwagala kubeera nti olw'okuba Bannayuganda be bakola tubaleke bakole gadibengalye bakole nga bwe bakola ki nga bwe baagala. Kampuni eneekola gadibengalye twagala ebeere punished heavily kubanga erina Bannayuganda bangi beekola ki
bakuwadde omukisa ate gwe n'ogufiiriza baki n'ogufiiriza banno n'ebirala bingi lwakuba akadde oŋŋambye entemeeteme neyanziza nnyo neyanzege ampuliriza omulungi ye mubaka Nsamba Patrick mubaka Nsamba Patrick yoye yaleeta ekiteeso mubaka munne ekyokulabirako mu kyo kyembadde ngamba nti gavumenti egamba buy Uganda build Uganda gwe tunuulira abakungu ba gavumenti bonna masiki gye bambadde mu kaseera kano bagiyita N90 bayambala N90 manya N95 manya biki ezo eziva ebweru kyokka wano waliwo abakyala bali mu kiyemba oba bafuba okulaba nga bakola masiki ez'enjawulo so nebazanya abakyala abo nebazanya abantu bonna bavuddeyo okukola masiki eri local made wano bino kyagala interest olaba akantu akatono nnyo bwe kati gavumenti yesalawo abakungu baayo gwe batunuulire president baminisita baani olabe masiki ze bambala ojja otunuulira ababaka ba palamenti olabe masiki ze bakola ki ze bambala twagala tubajje ku mentality eyo amanye nti buli lwagula masiki eri imported omulimu abaguwadde mu China alese munna Uganda wanaafe enjala neyanzege mubaka munne Paulo Semakula Luttamaguzi waali naye ajja kutuwa teekiye ensonga eno byalugaba omubaka omuwulidde embeera eno gye tulimu biki byonna ne president naye abaddeyo wano we tulina okwekubamu naddala amawanga agakula nga Uganda mu mbeera eno tuyinza kukozesa tutya omukisa guno kaakati byalugaba oyinza n'okunteeramu era mwami Nsamba ajja kukomawo mu buddakiiko obunaasembayo etteeka lya oba Nssf ensonga ya Nssf singa eneeba efulumye eyinza kuyamba etya bannayuganda nga bayitira mu tteeka eryayise lyeyaleeta mbaramusiza abatuuliriza abalungi abalubugura simba ekiro kya leero mmaze akabanga nga sijja wano munange oluusi ebintu bikaruba n'ogamba waayi mu kifo ky'okukayana n'abantu abali ku luguudo bayinza kunkuba esasi kambalike naye ekisooka nsaasira abantu ababonyaabonye olw'omugalo guno naraba omukyala yiganga eyali aweekebwa ku kapiki ng'alina olubuto ne bamukuba esasi bamba oluvannyuma yafa naraba nga akaaba mu ddwaliro banange mu nyambe n'okusa kuganye naye ngoberedde ekintu ekyo simanyi gavumenti wa weetuuse omukyalo oyo ayinza kuba yafa nga tabagambye iwe bamukubira sasi kubanga wateeka kuba waliwo abaluko defense oba poliisi oba amagye kyanduma nnyo omukazi alina olubuto ali ku piki ne mumukuba sasi ekyo nkimazi naawe nze ngenda kutunulira gavumenti omugalo guno egukute mu ngeri ki naye nga sinatuuka ku ekyo mwana wattu neebaza RDC we Wakiso RDC we Wakiso namukubira esimu nga njagala kugendako mu ddwaliro ku medical check-up mukyala kirabira nangamba byalugaba mbuulira emotoka yo ne ID yo nkusindikire ku WhatsApp yo ogende nimbi muwa speed nansindikira ku WhatsApp naye bwe yamara kunsindikira ku WhatsApp ebirowoozo ate nibidduka ningamba nti omuntu alina katooki nga kali ya president ye akora atya ne president n'omusaasiriramu naye nimusaasira kubanga alina katooki munanga alina katooki tokyajukira lulibwe bagamba nti abantu buli mukozi wa gavumenti agende ayanje eby'obugaga bye ye nayanja akapiki munanga so ayali n'akasente ke mumuwa katono neze yaleeta era waziraba ekyo nakirowooza nnyo naye mwana wattu leka nkubuulire olaba nti president yaleeta $1,400,000 okirese natunulira general Eritu Mwine n'okuseka ninseka president buli muntu amukuba naye tategeera Eritu Mwine yakulembera ababaka mu parliament 10 ab'amagye buli muntu yakola bwati buli mu general yonna yawa $2,200,000 nga Luttamaguzi bwe yakola ku musaara gwe emyezi 6 2 nga commanding chief awadde $1,400,000
kamba kubira mu ngalo basebo ndowooza gino eritu mwine tiyamanye kyakoze nti yakoze ensobi oba okoze ensobi mu byenfuga kumandi ni chief bwaba wadde miliyoni n'emitwalo 4 joka byalugaba nabadde saagala genda kubanga abaana bakaba ne convoy yaleeta ssente ne bagaye ne ssente zasaasanyiddwa nga baleeta cheeke Luttamaguzi alina kayagala okugamba akamusiiwa leka maleyo kano kaleeti mu byenfuga Ssekabanja ono political assistant wa minister bwe babeera ku mikoro Ssekabanja awuliriza Minister bwawaayo akakadde towanga yakakadde kamu n'ekitundu kuya kongo yagala kumukuba kwa mantono temuli bone bawayo miliyoni 2 ate myezi 6 inokusembayo wano okusoma nawulidde abasoma miliyoni 5 okusomanya 2 ameka 2 ekirala president naye yatuswaza president leka kuwayo miliyoni 4 n'abajasika bakukube leka kwekwasa nti omusaara gwo w'ekitundu bana babaka bananjurira ategurika kiko ka finance president Ssente zibakuwa kati bakuwa billions 2.8 za donations Ssente zo kutambura Ssente zo kukora kizo nato zikozesa mu biseera bino bwache tojja ko billion at least 10 nozo abantu bagura mwemere akantu karo kyakalina ka information kamuwe tugende ambulire mukulu bya lugaba mbadde mu collectinga in fact naffe nga babaka twakiteesezaako President Museveni akakodyo ke yabatezemmwe nalabye mukuba mu ngalo bwe yaddidde abasirikale bonna ne bakomyawo miliyoni 2 ne muzibalira mu donation abasirikale ba MPs wabadde bufere Bannayuganda tebakitegedde ati wuliriza buno bwabadde bufere era twasese mu parliament ne tugambe eggwanga lyo likyalimu abeebafu obukadde 2 bwe baleese president bwe yasomye bwe babawa bwe baleese nga donation newunyiza negenzo okulira ne mukoddomi wange bukadde 2 batwala kikyali ku record jeno katumba ab'ebyobufuzi abakawaayo ng'akisaala gwabwe tukyali 2 Luttamaguzi ne Museveni yawaayo kamwana nze nawaayo miliyoni 2 buli mwezi naye kamwana bano be walabye babadde bakome era mubaka Sebo Nsamba tebababuzabuza ensi ya twasese mu parliament president nga asomyembu abamaje bakomeza obukadde 2 ezo bawaddeyo mu donation zirize babawa zeragidde bazikomyewo nabo basaza akakodyo ne bazise no ku task force ambulirizo program Awali Omukka tewabula muliro byalugaba akaddeko president ebintu obiwulidde Nssf kiyinza kuba local content ebyo biyinza kuba ebintu ebimu eruse byasoma nga tasose kwefumintiriza nsamba huyo yatayagalira ddala bamuwa biwandiiko naye agambe ebyana byebafu ababaka ekyo yali nsobo kusoma miliyoni 2 ziri mu donation naye ababaka abamaje bawaayo miliyoni 2 nti bazibasalenga ku musaara emyezi 6 kakati ate ono kyaleese president kusoma 2 simwewuunya oraba ebisembyewo egundi speech gye yasomye esembyeyo buli kyabadde ayogera kyonna nga baminisita bakuba mu ngalo naye tebeerangawo speech gye yasomye n'asobya ng'eno yasembyeyo kyova orabe enkeera yakomawo kati neebuuza baminisita baali bakubera ki mu ngalo omukulu yayogera anti kyenkubuuza yakomawo okunyonnyola byonna byali vorongoto n'akomawo the following day Yalugaba njagala kuwa information ekitegeeza nti kyoyogera ndaniso kirabamu amakulu jeno tumwine omanyi ye senior mu baamaje abali mu parliament banne yabayita n'abalagira bulagizi order ni jeshi nga omubaka wa parliament senior yabayita n'abagamba buli omu miliyoni 2 yasalawo ekigendererwa kye kyali kyennyo lwaki yabaleka buli omu neyesalirawo genda maaso byalugaba kukiddamu nenze nakugambye ne Ssekabanja gwe narabudde mukwano gwange nti wegenderezenga ng'oli n'abakulu now ensonga ya Nssf ngenda kugituukako naye nze ngenda kugenda ku kinyusi ku mugalo guno engeri gavumenti gye gukuttemu era Ssebo ngenda kukwanjulira n'abali wano mwena
narangirira wano nawarara nzo omukuba abana byabufuzi abasarawo emundu zange z'ebyobufuzi niziteeka wansi ningamba banange ekirwadde kino tujja kuba nga tituli batuufu bwe tutayambe president nitulusooka nitulwanyisa ekirwadde kino oluvannyuma emundu nituzikomyawo nengenda kutegeeza sebo wenjogera kati emundu zirina nazikomezaawo mpozi zaali wa mutongole zaali wa era naziteeka kumpi ku mutongole tezaatuuka wagombo tibamanya lwaki naziteeka kumpi nze namanya gavumenti eno ebiseera ebisinga eseeka kukora neryoka ne planning ekyokubiri simanyi lwaki ekisanja kino president Museveni kyamubeera ki atandika bulungi n'ayoza n'akomekereza nga yanise mutaka kyova oraba namuvuddeko sekabanja emundu nazikomezaawo lwansonga ezengenda kubabuulira mu mugalo muno president yayogera ekigambo nga twakatuuka makati g'omugalo n'agamba nti mujewo omururu ogw'ensimbe nabagamba wano nti nsinga nali president saruyogedde ku kigambo omururu nimbagamba nti omururu gwe gusse Uganda ne Africa yona okutwalira awamu omururu gwa nsimbi omururu gw'ebyobufuzi wenjogerera omugalo guno ebigendererwa by'okulwanisa ekirwadde kya COVID-19 bakivaako bari ku kintu ssente na byabufuzi kyekibonyabonyeza abannayuganda kati era abannayuganda kye baagala okuwulira ekisooka era nze weneekengera pulezidenti bwe yatusiba ennaku 14 kyali kirungi tuddamu okwongezaayo ate n'atwongeza ennaku 21 it's when I started smelling a rat ini nyebo omuntu atugambye ennaku 14 bwakomyewo atatwongeza ati 21 mushofo kyali gamba tuddemu 14 turabe ate nga mu kiseera ekyo lazima twali tukyalina abalwadde batono nnyo nga tukola bulungi ninebuuza kigenderero waki nga tumaze ennaku 21 n'atuddamu awone bwakuba sajja wano we nazikomezaawo emundu nimanya nti era n'oku mukutu gwange mutuneko nagamba nti banange eno tekyali covid kiki ekyentegeeza gavumenti eno mu mateeka n'omu bigambo efugibwa amasiga 3 executive parliament bano ba honorable Nsamba ne Luttamaguzi na judiciary wabura mu buntu gavumenti eno efugibwa esigalimu executive bano nva ndiibwo basemakula na judicial nazo ane oyogede ku kyabaramuzi babawo obutitimbi bw'ensimbi ndowooza baba wakubulya buli bali tibaba bazenga ekintu ekiri essential kimanyi nti babawo abaroyazi 30 nga baroyo 30 bakole ki esente zaabwe bwekirabika balinga abazirya buli naye kyengezaako okubategeeza nayogera wano nibagamba nti mu mugalo guno naalisabye n'abantu kirabika tibantegeera naalisabye abantu abatuwaayo ensimbi bakyuse batuwe ebintu ebikalu n'abantu tibantegeera kiki ekyo naali ntegeeza nga amaze kulaba omunayuganda kasita omulaga ekintu ssente nebwe oba obulwadde akubbiramu njagala mwena abanayuganda muwulirize bino munzi ezifunye obuyambi bw'ekirwadde kya covid ne Uganda mweri obungi kino Uganda nti abantu b'ebweru batwagala nnyo naye esente ezo ng'ozitadde wabbali naraba IMF etuwadde kumpo trillions 2 naraba World Bank yazeemu netuwa European Union yatuwa billions 12 president yazi ezo zonna sente World Health Organization netuwa obukadde nga 3 bwa dola ezo sente zonna bwe tuba twogera mu bye twogeramu terazinyegako ezo sente zaaragawa Honorable Luttamaguzi mulyoke muyisemu content ya mweyo abana Uganda kye baagala okumanya byemwagala kumanya ezo ekyo ekirala sekabanja bilioni za 5 ze mwayogerako ezo kugulira abantu bakam milioni 1.5 mulowooza tuli bagwagwa bilioni 5
tizisobora kugulira miliyoni 1.5 akawunga nebijanjaro miliyoni 1.5 nizigwa nokusuka nokufika nizifika nayo olwaleero ebiri ku ground na kimu kya kubiri omanyi tikinaba miliyoni 1.5 ekyo kintu kyandaga ebintu bingi nikiba bananga obubinga mu government eno bugenze wara kakati honorable nagenda ku mumanyi nti mu wiki ewedde baherese waka abasawo bonna ejinja bekarakasiza nga lwa kintu tibalina bikozesebwa kati mu Uganda yonna ate nawulidde ne Kabale komando omu wa amaje nga akayana nakachiko ka district nga akayana nga tibalina bikozesebwa kubanga uraba bari ku border kikutegeeza nti na allowance honorable njagala muwulirize bino munyonyereze ababajasi abali abana basomi abagabe emmere abakuma ama borders murabe munyonyereze murabe obabafuna allowance zizabo buli lunaku mukinyonyereze wangaze waliwe eyansunideko mukinyonyereze murabe ekyokubiri njagala kwogera ku kintu ekisinga obukuru ekituletedde okubeera nga tukyali mu mayumba gaffe truck drivers wane kinyusi wekiri njagala bana Uganda tuwulirize bulungi tutambule bulungi truck drivers nga bana Uganda twekumidde mu mayumba gaffe enjala yakututiramu nayenze kyengenda kubagamba banange Katonda tiyerebera abantu be Uganda ene ebirwadde bingi bituzinzeeko abaranga tebabifuna nayenze ku COVID-19 Katonda yatubiseeko obusubi Katonda tiyerebera abantu be fo bulwadde mwebuli naye butono naye abatuleetedde obuzibu bonna truck drivers abavuzi b'ebimotoka naawe muwulirize abavuzi b'ebimotoka bano bava Kenya bava Tanzania bwaki bava Kenya netabakebera bwaki bava Tanzania netabakebera nibayitawo nibagende Rwanda netabakebera nibayitawo nibagende Kongo netabakebera nibayitawo nibagende Burundi netabakebera ne Uganda yokanga fetu bakebera ife tufaayo ku bannansi baffe why kiche kyendeta mu kino buri muntu akora mu Uganda Revenue Authority tagenda kunjurira buri bworete ekimotoka kya transit Uganda Revenue Authority kuva ku border ikubo musirikale mpaka ku border kubanga bwebanga temukuwadde osobola kutuuka Masako be Kabale no bipakulirawo ate obatuwadde musoro baba kurese abarejo ogenda jebbo yabakusaba omusoro nge ekigendererwa ngamba onayite mu nsi yaffe nga tatubyo musoro agende eri gwe kyatuuse ku truck drivers nga tuli mu mugaro guno mu COVID-19 government where are you bwaki government ku border ku Maraba ku Ebusia ebimotoka ebyo nobwe bituukako nobwo otabakebera kubanga nakizude mu kukebera bwokebera mu mateeka g'ensi yonna World Health Organization egamba bwobakebera nobwe baba Kenya ebakuwa ni baba babo nobateeka mu bitabo byo ni baba babo era ensonga lwaki babadde beeyongerako bwakuba nti kurunu bakyusizaamu bwe bakebera yaddayo njagala mbabuuze government bwakiti wakola ekyo nobwo otandi bakebedde noba wakadenge kwanga kadenge kati mubadde mwewerekera timukyatambula bwaki kadenge zino bwaki mubadde timuwerekera abantu Evans noguba kuwogu mulimu okukora ngo okitegedde nti truck drivers bali n'obulwadde batuuse Busia olina amajori na police olina emotoka bawerekere nabwe wemeriro yimirirewo oba kyokugura bajene emmere yaabwe obagende obatuuse Katono kiki ekirema nze kyenjagala murabe abantu baffe bano kiki kyebabaddeko kiki kyokweka olowooza nti gavumenti eri Maria Gansimbi kyatule ate kyembuuza gavumenti yabulwa abajasa bawerekera abantu bano kubatuusa ku booda awali omukka tewabula muliro balyoke babaleke narebo gwe baleka eryantonde nagenda neyesulira n'omurogi byalugaba njagala twogere ku nsonga ya Nssf jenzija anti akadde katuggwako byalugaba kati kamalirize nature testing machines na mask zino zetugenda muno testing machines
Owenjogerera emutukura bamaze kuteekayo ebikebereza no ku border. Government bwachiti yasoka kukora ekyo. Testing machines twali tuzirina. Bwachiti yasoka kuziteeka ku border ne bakebererawo. Ekyo bakiwulidde. Natandise kuraba nga bagamba nti na chemicals nga balina ntono nti bagula sima units mu kitundu kati zaweddewo. Ssente zonna zibawadde mutereseza ki? Kati kangende ku kya masks. Masks imwe bayisize mu local content muwulire. President yagambye nti masks tusobola kugenda kukora nga masks tibanaba kutukolera masks ezokwambaliza bwerere. Katulowooze nti masks zino bayinza kukora miliyoni ngana. Naye olowooza Byalugabe ekyo kinaakola? Olaba mmere yeeganye naye masiki zinaakola okutambula era ndowooza bye bimu ebyakomyawo pulezidenti era wamuwulira. Ate kyenkugamba simanya abantu abakola ne pulezidenti engeri gye balowoozaamu. Pulezidenti masiki zino azirinamu kyama ki? Minisita omubeezi, minisita wa state wa Herese Kaduchi yagambye bwati mu companies ezigenda kukola masks zona awamu mu weeks 2 zijja kuba zifulumiza masks miliyoni 11.4. Eggwanga lijja kuba terimina mugenda kuva mu mugaro kyendeta kyembalekera nti Byalugaba companies zonna ng'ozigase wamu zigenda kufulumya miliyoni 11.4. Mwami Nsamba yeche yavudde akugamba nti abakyala b'omu Kiyembe mubakkirize bafulumye masks. Era etteeka lye yeri akugamba Nsamba tojja kulinda bya Kaduki, tojja kulinda bya Mwami Museveni bya Naitiru. Kakati ate obuntu nga bubiri ekyo nze nkibawadde murabe kubanga zona bwozigata wamu mu myezi nga 6 baba bafulumiza miliyoni nga 3. Okay. Naye ekyengezaako okubagamba kino nakireeta wano nga ne mu lugunyeri gavumenti nti lwakitereeta abaana baffe abasomera e China mu mugalo guno ne baleeta ne basooka ne bateeka mu kwarantini naye ne tubawonye ekiwambulira kiri eri. Pulezidenti nnyonnyola gye yannyonnyolamu yagamba nti mubeereeyo. In fact ijjo ly'abalamu wano ng'ali ku NBS program gye yakoze ne Kanali Mugume. Ku luno yagamba no idiots mubeereeyo idiots muyinza kutuleetera obulwadde. Ijjo ly'abalamu wano famire ya Kavuya yavudde mu United States of America ni bamenya neteeka nze ekyengamba bano eteeka mmaintino eteeka eryo okugalawo ekisaawa neteeka lyafuluma mu gazeti nti teri muntu alina okujja mu Uganda. Kavuya kamba kubire mu ngalo basebo neyanziza ampuliriza omulungi programu Awali Omukka tewabula muliro. Kavuya ne famire ye amateeka ga Uganda tibakwa Byalugaba kaludde okuwulirirwako ebyo ebibadde bimuluma ebyo byebiruma abana era nga programu bwegamba nti ekikunyiizizza n'ekikusanyusiza nja kuyimirizamuko katono Byalugaba ekinetsedesho n'alabye omuwala South Africa ng'akaba amaziga ng'agamba fet abali kumpi wane South Africa mutugana mutya okujja ate abali America eri n'oburwadde gye bagoyeza ne mubakiriza neyanziza kucha Nssf ng'amaliriza kucha Nssf eteeka mwaliyisizaamu terinaba nubwo munaliyisamu mutawonera bwereere President tagenda kulisayina neyanziza ate mwebaze Byalugaba yabagambye nti gwe munaliyisaamu mpozi tutunde assets kiki kyabategeeza buru trilioni 13 mweze mumanye eziri eri tiziriiwo. Webale nnyo webalire ddala Byalugaba Ssekabanja gwe ngenda naawe tuwummulemu ndeete Honorable Luttamaguzi atendo okuva e Kayunga naye amaze okutuuka. Njagala kutumira ku ssenga wange omukyala Sisse Nalwanga alinga bano Madudu Mubende ne maama wange Jenit Jerusa awo Mubende naawe nkutumiddeko nnyo n'abali e Mubende mwenna abali e Kasanda abali e Nakaseke abali e Bugerere Kayunga Bale mwenna mwebale okuwuliza. Ssekabanja sebo neyanziza ate nebazanya abantu baffe bana abantu bawuliriza nnyo programu eno era oli banga nti simu njajiba wanga maliriza nti najogera ne sijimayo buluni abantu abankubira abantu benyambako obuyambi naye munzijukiza lumu bayita namire bitamba nzire nga kyali Minister of Education bamuyita emitala mali yango omugenyi omukulu kati nawaye emitwalo 5
kati nze navaye kasonga sente ze nina mpiri nawe emitwalo ataano nze sengasategere nti minisita yawadde emitwalo emeka ne bagamba nti singa twayisono mwana waffe watuuka leeti nze simanyi nti minisita yawadde emitwalo emeka etaano nze bwe natuuka nawe emitwalo kubanga mitamali we nasomera primary secondary ni nawe emitwalo ataano waga nti akyotukoze minisita yawadde etaano muga lwaki yawadde etaano maba talina naye kwegamba kyo ekizibu abantu era kati nange nkiyize bwize nti beri amungi basinga abazze awadde ataano ate gwe towaka nsingako oli wakugobwa nja kusinga nnyo okwogera byange ebya ministry naye honorable Betty Amongi bebazizanya abasiraamu mukyala Namugwanya muŋŋambire nti abantu b'e Makindye Lubaga South okweyongera eri tebannafuna mmere abamu nja kumuga kwa yagaba oludda olwo nkitegedde tebannafuna abantu abakulembeze b'ebitundu abalondeddwa bassentebe b'ebitundu bassentebe b'amagombolola meeya Ssebuggwawo n'abalala siraba we bayambira ku mukyala Namugwanya atamanyi Makindye kubanga ekirungi wafuna kawano okumpi tugimaze ate jona sanyusi yona badde nve kawano wali Bugoba ayo nayo neyamba naye n'oyo yakola ki omanye kyasinga okunsanyusa kwe kuddira Beni Namugwanya atanamanyi na Makindye oba na Lubaga ne bamugaa kati gwe kuliraawo oleete eno yani bali omu nsi oleete ogwanga oleetani nga lindako nga mulya nnyama tomuyise nga toyise gundi onani omulema wange yani bali mwezo oweddembe ng'omulese nabbosanga omulese n'oleka Sserunjogi n'oleeta abo kyebaŋŋamba kyebakola bakisalyewo gwe bagamba nti minisita ono wajja abaalo gundi ensonga za salawo nga tezeetaaga kubuza sente ze baayisa baminisita balinga lwaki toziwa Sserunjogi naye bano kyebakola bamulya nnyama bo badde babere mulya nnyama kyakola babona ogaba ng'akobawo ekyo mu biraba byabufuzi tusooke tutyasa abantu kale sijja omanyi nkwagala nnyo bw'okwata omuzindaalo naye nga gundi kwegamba ye emere nabadde jjo nvaire ogoba walinga nalaba kampeyo nabajiwadde wanki nalabye omwana ku TV omuwala anti batwa omukazi batwadde ebijanjalo byawudde nga bifumbibwa gw'omukazi eyajjanga wabaze kufumba wabala okulima genda olime Luttamaguzi yabagenda mu nnimiro mulime omukazi toyogera mmere ifake nono olutukundi kyakola wano kyali kituufu wano mu Buganda emmere tebajanika nga Ssemujusi yakola najanika emmere mu parliament emmere tebajanika oba mmere mmere tebajanika tovola bagamba n'okugamba nti nkugambye emmere tebajanika omusajja wadde omukazi emmere tebajanika wano okuvadda mu kiyige mwena banga oyo webujaaba wali emmere tebajanika era fe abasajja abakulu abakuze emmere gye baleeta gy'olya oba butula oba biki oba kikola ki banga waliwo omusajja omukazi omu yagamba nga bba aliranye eno omutawuni nagandi kati omusajja yakola nga nja kumuwa butula yabulya pako yamalawo nolwekyo nze mbadde ku kino ekyaffe nga Kampala twabadde nnyo kubanga muli ku byantambula naki kati twateeseza kyendaba nti wetwabadde mu lukiiko lwali lunene nnyo nga bwe nagamba luli lwali abantu baffe baali baweddemu nnyo abatakisi amaanyi naye kati twakkiriziganya nti voluntary inspection ejja kubeerawo paka emyezi 6 owulidde na bino byonna ebya education tugende tutambule paka emyezi emeka nawulira olwokutaano baatuulako ne minisitiri ndowooza ku lwokubiri nyinza okubaako n'ab'ebidduka mu Kampala wano emyezi 6 gye twabawadde naye nga nze kyembagamba ekikulu ekiriwo nti balina okukola ki mbadde mbuuza Ssaabakizi w'Ekigoma Mitaatwe nampeereza gundi eno mu Kolinso chapter esooka basi akanyeri ake 10 nti abantu babe bumu bino bagamba nti ndi wa Sefasi nze ndi wa Paulo jukro mutwe bayandikira awo nti abafa ababutoda mubeeri abataxi mbeere kimu government yagala Apex body mubenti bino bituyitirijja bikiriza tino mayambala ina ababe ndi atono katumba ina ababe atwagala babere kintu kiki kimu kubakali wanu wetugenda twagala bana bati bali wamu tujja kusobola kola ki kudukanya mulimu guno lwekyo tubisaba nti abataxi nabo ate nabana abawo gundi aba boda mwena timweralikira